Rozet oli omwana w'omukazi yasituka ebyaddala. Omwana yakola omubiri yasalawo. Ate ng'obudde ku mubiri ayina height. Nange naawe n'omulako mukwano oli omwana w'omukazi alabika bulungi ayina height ate yakola guli omubiri ogwalagirwa. Buli muwala gwayinza otunulako bw'ati n'agamba waawo. Rozet tukwatagana sister wange. Tompita munda akanaana. Anyway, nga tuvudde mu by'okusaaga. Oli omwana andabikira bulungi. Kasa mutegedde. Buli kika kya lugoye kimunyumira nga w'omanyi. Ekooti ne wasuulako. Ekanzu ne bwasuulako. Ky'oba omanya nti buli kifaananyi ky'alina na buli vidiyo gy'alina ku TikTok ngimanyi. Wa TikTok? Kazi wa TikTok. Kazi wa TikTok. True love, true feeling. Oli omwana w'omukazi ayimirira ku ttaka n'ogamba. Ayimiridde. Nawe n'okkiriza. Amameme ne ga. Simulabangako. Kudungu ndabye abantu bangi wano naye simulabangako. Kazi witi. Naye nkusuubiza. Tondopeka. Buli kimu nga bakigenda okutambula bwegenda okiteekayo muzeeyi maja kubuuza bino biki. Naye buli kimu nja munnyonnyola. Buli kimu nga kyogamba mbuzi yakusenzesenze. Kubanga tebabeera n'atambula bw'ati. Tube wano. Teekamo ekimuli kyaffe. Tugende. Oli omwana w'omukazi atambula. Tugende Rozet. Atambula ati. Si wabi. Tugende. Kankutuma gyali omungambira jjeko ewange kubanga omutima gwange teguteerera we mbase mulabyeko wabula omugamba sokoleke kazi bakanakala ogamba oluddewo okumpasa na tukolamu awo kagole byotambula kulembera awo bagazira tugana azijitambula bwenti oluddewo eba okumpasa okumpasa onajatambula otya kati gwe bakulemberamu twegezesaamu jasti twegezesaamu toyambalanga tojangu muzijewa ano waliwo obuyinja nno busala anti kati tubeeri in case tutambudde tumulengedde in case wabakkiriza okujja oba nkukulembere kwatako ku lugoye kati nga gwe mugundi mbeera mugole sokoleke ate newaliyo siliti anti kati kankwateko sirigireke sides eri kati kwatira eri kwatira eri ewa olugundi lukwatira eri siliti mpanvu wano agitenze nkwate tolaba mpanvu gikwata oba olina kukwata mabega gole babakwatira eno mabega ebati olugoye babayambe kwatakawo naye nkwateko waneeno oluddewo mama gwe mugole ngondese sokoleke ate gwakulembera nze nyina okulaga we ate gwe mugole oli nzemba omugole ate tutandika bekaniamu kati wait oba bivemu ati kati ndaba ate gwoyiseewo ate okusingazi nkivemu mpiseeko tuba olina okubeera wano side nkivemu tokivaamu naye oyiseewo omugole bw'abeera wano tugende
oluddewo okumpasa bikoye labagera tusuula ku kiti jasokera Abu Dhabi jasokera Abu Dhabi Abu Dhabi yasala omulundi gumu tusoka Abu Dhabi tumala okurawundinga Abu Dhabi tugende Alain tuva Alain ngenda mu Queen Rasal Kaima Fujairah I think nyagendayo Tuesday inshallah naye abaana abaparuza busibanzizamu amaanyi bale mwagende naye kyengereko naye agende naye agambye ati balagambye bali ready tugende lwayera ekiro otusulayo tugende ekiro tugende leero kiro tugende leero kiro then ku Sunday kawungezi tukomewo tetusulayo omewo kawungezi ku Sunday bade manyi ku Monday the morning teeketeeke then ngende gundi asatukaima ne Fujairah maybe nga kulwokubiri kale kinasinza tunatumaliriza tusobola okukomawo ekyanda evening oba ku Monday in the morning tukakawundi abo bana bwange naye kamanyi bulungi okusinga tulaba kagundi gwezino gundi zino zadda ziruddeko wiiki bbiri teziweze wiiki emukitundu naye ono omwana ate ziri ku ngalo zavuddeko maawe we naye Anne simanyi wait nakyengenda okulaga let me show you something let me show you something let me show you something ndako data omukazi aganya okupa location sigenda mwesibako nyo online yakuteereko just good morning ate amugambye location ne Deborah ali mukunkyekungako nviiri Deborah wange enviiri okwogerako naye bambi efunyemu obuzibu ate nga mbadde nina program omwana bosi wange mulwadde ate omukulu ye mulwadde nti omuto ye mulamu kati simanyi nti enkya ku makya naafuna obudde bawe kisobosi bayisa 10 onono simanyi oba kisoboka naye njagala tukyogereko nabo kinasobokera enkya kubanga omwana yenna bamulwadde aliyo ate omukazi soso amulekerera bisinga baawe awaddewo naye kati baawe yaddayo bamutaliwo nze naye fe babeerawo n'obwana bubiri so simanyi oba kinasobokera nga bwembadde nkyagala. Hey Debo, it's okay. It's just mbadde nsaba ofunze mukama wo musabe zibeera at least essaawa nga 8 kuba kati banyiga tuveeyo tulina kujja olwaleero ekiro then tusuleyo kale kyadde kisinga okundeeta mmwe nga mmanyi mugenda kusiba in the morning kati obanga okyusizaamoko essaawa which is okay still kubanga ekyo kiba kya buntu bulamu kazi wokera butezi n'ovaire kiraga kifaananyi kirungi it's okay akiba tukola ale sinyigiriza kuba kati ye butini ayanguya kyekituufu talwako omuntu ku mutwe ate ngenda kugenda abaana babiri witini n'omulala kati singa oba omusobola okumusaba kuba twagala okukomawo ewaka singa oba osobola okumusaba mukama wo nomugamba manyi kasooka nfulumemu for 2 hours ffe tukupikingibwawo tutwale tukoleko tukuzeeyo at least tugambe nti tugenda kusemba naawe tumukumaliriza tuba tukomewo olaba otadde yawange omuyonjo kuba banjagala tukomewo sha at least in the evening mbadde saakuddamu kusulayo eyo
nze ndi mu mbejjanjawukanamu ko wiki tusanye okagemu Dodo. Abatulaba abali ku Nyondo Media enze Nyondo Rozet the twin ndine Nyondo Whitney the twin nina kagambo kange oba akantu kagiye kudiscussinga mune mwana muwala mwana taliyeyo Whitney the twin Rozet njagala kamera njagala ebintu byange bisinga bitambulize mu kamera mba ntereka bujulizi bwange kasajja kutuka nga twakula dda oba nga tukaddiye mukama nga twadde obulamu ddako emabega kati neegomba ssaawa eno nali nga ndi muto nga tuli bato nga tulwana no Whitney 10 ku 10 dda wano mukadde muzeeyi maama buli kadde nga mukomewo wano mulaga Banaange baana mwe muntamyete mulwana naye kati twakula tukwatagana Katwavuka mutukira wowe huyo kwata nkubye jinja wowe ne bananga omuntu nga mukyali bato ono yali mulalumuko newe yakula nakendeza kati muntu omukaka mugolinyako noyitako ne kuvadda kuvadda pozikawa nga yetatudde ne kati ate ekikazi kyatu kyakkakana ngenda kunyumyanyumyako wano n'omulongo wange ebigambo bitonotono byengenda okutereka yes ebintu ebimu njagala nnyo obulamu obuli easy obulamu obuli free ndi muntu ayagala kamera nga wembagambye omuntu wange obusinga ne mbutereka ku kamera so Whitney ono sofa amaze wanene emyezi egiwera ennaku 5 yes otwabonenda ku airport tuwoza surprise ne tujja giwoza emyezi 4 mpaka nakati musanyufu tubaddewo mu bulungi mu ddembe kwatagana abaana ba maama abaana bamukulu Sempijja Nyondo abaana banamukalu Jeni mu ndemu alhamdulillah Whitney ono yes tubaddewo tubeerawo naye simulabangako nga adeetinga oba nga bamudeetinga la datinga ke yange mubimanyisira kuti siriko olugambo lwennyina it ended in tears nenkita naye bagamba never fail to try, at least you should try and fail. And Whitney has never tried. Ate buli muntu n'omukisa gwe, if it failed with me, I don't think it would be the same thing with her. Hey, Whitney Whitney nakufuna kali mulavu. She sings someone, maybe, I don't know which. Kyokka mazima ddala bukyangwalize wano eno tutambudde tumitiza abantu ab'enjawulo olabyeko bano olabyeko bali yes sinakulaba ng'odeetinga naye olinayo omuntu yenna akuli ku bwongo bw'ogamba nti bw'otuuka ono ye however ndi mukyala naye omuntu ono So you want to be a Virginia forever and ever? Whitney. Yes. Amazima gali nti tubeere kale serious. Muganda wo okumanyi omumanyi wakula ffenna kino kiŋŋambe singa kuba nga sikwagaliza kintu kyoyagala nange mbeera nkyagala ekikunyiiza kinyiiza ekikukabya kinkaabe ekikusasa kinsesa ekikusanyusa kinsanyusa kano we kafuuka kange kentera okujjamu sometimes webba nga nzize kukaabamuuko webba nga nzize kuyombamuuko webba nga nzize kusanyukamuuko webba nga nzize kuzanyamuuko so Riley's another topic njagala Nyondo Whitney ambuuliremuuko muntu ki gwalaba gwasobola okugamba nti butuufu however
kankutume gyali omuŋŋambira jjeke wange omutima gwange teguterera wemba simulabyeko wabula tomugamba tinalina mwegwanyiza dda oba otuuse tomugamba tino yamenya omwoyo bwiti kyokka bambi to be serious olinayo omuntu yenna alina omukuba kubikaama nja kukitegeera just kiŋŋambe oŋŋambe nti butuufu omuntu ono yes sembera sembera oyo tomutegedde tonga ndi tomutegedde tomutegedde kankutume gyali omuŋŋambira jjeke wange omutima gwange yenyina ennamba ye ena gisaba omuntu omu naye nga I never knew. Ogenda kola otya? I never knew. Just kankutume gyali omuŋŋambira jjeke wange only that omutima gwange tegutera wemba simulabyeko naye Rozeti tomugamba tinalina mwegwanyiza dda which ngenda kumu approachinga by all means ate nze siri muntu alemererwa however yes ayinza okuba nga still anakanyabo kinkoze okay tubeere ku serious note sigenda kubula namba ye ngenda kugifuna tugenda kwogera era yanje baleko gamba kimukwano bwe tugenda ngenda kizanya ngenda kituukiriza. I'm going to make it real. What makes my sister happy, it does the same to me. Naye okay. Okay. Mama tugenda kibala bwetu. Do this. Tugenda bwetu. Tunaga tusoka tunaabe. The other thing. Kutumala okunaaba. The night tujja kusaba. Nafuna enamba kati kitugenda okukola. Tulaga tuguleyo ebirabo. Okugulayo ebirabo. Ngenda soka njogere naye. Just WhatsApp tukanyumyako naye. Afunye enamba emanyi omuntu omutuufu agenda okugiika. Ndabe reaction ye. Simanyi. Just nda kumubuuzako obuuza oli otya gye baleko whatever. Olaba responding ng'omuntu ali responsible. Then naye nga kazi tebaba mu kifulukwa. I'm going to do it for you, my sister. I promise you. I'm going to do it for you. So, tunaga tunayo ko ebirabo. Tunayo basa. Semu akasente akategerekeka. Ngomuntu n'aba afaatya. Agenda kubira attracted. Anabatalina mwadde kaagala muli. Money bits gonzaga. Atugenda kwetega. Tugenda kwetega. Simu mbere ya kwetega sijja kitwala bwete naye. Tuyaga tuguleko ebintu byaffe, otugula ebintu byaffe, tubireete bulungi nnyo, tweteeketeeke.
Encha, in the evening, I'm going to make sure that I have him. I'm going to make sure that we get him. Kino ngenda kikuzanyira, ngenda kikukolera, aita genda gaana, ajja kukkiriza. I have this. I have the tongue, convincing tongue. I'll convince him. Oba ayina, oba talina tebitukwatako. So mulamu wange wetegeke, mulamu gundi. Sijja kwasanguza naye. Bwe kiri so gwe natulaba. Anza kubanga oli eyo olina omuntu gw'oyagala, olina omuntu gw'ogwanyiza naye ng'otya okumutuukako tukwanguyiza omulongo wange wona olina omuntu gw'oyagala atuuse kutyamu naye tebabba mu bifulukwa oba ayina oba talina tebitukwatako tugenda gera tugule ebintu ebyakabi tutekemu akasente mu bbaasa akategeerekeka ng'oli takayisaamu maaso. Yes, buli kitundu kyoyagala okirwanire bulamu bumpi nnyo temutujajenga. I'm also about to get the mlam. So tugenda gera tugule ebintu byaffe tukomewo wanene wennyini tubiteeke tubeere so ready, then later tugenda kuba tukigusa mu ngeri emu oba endala. Wiki tetugoberera mu shopping zaffe tugenda kusangawo waneeno. Yeah. Jack back. Honest band beats. Break it so, they get the blast. Volcano. Sembela bano uli sabina. Kwata wana kumanagina. Kwagala form kwana kokona. Wanda matala kole maregina. Kankale kone cinema. Tula baby last tole wonyuma. Wobela wobla mbonyuma. Wobula mbutama. I'll never let you down, never let you cry. I'll never let you just, never let you go. I'm gonna bring happiness to your life. You put chumla, darling. You put chusa nawe. You put chumla, darling. Sapu sumi sa tabuli changu tawe. You put chumla, darling. You put chusa nawe. You put chumla, darling. Sapu sumi sa tabuli changu tawe. Tatafuna palana enjia Tori sugula njala mwana Nagambe kondo ne kumama Tizama sajak sana Owa tutije Abaliko wanchi efe Abakopa mukope Ba excellent to Right back. Nga kyobumanya era byenzizeemu mbyagadde kulaga mulimu olweza engatto ekimuli kyaffe genda kikola bwetu kisakakaseko waneeno kigendeesa twabusabuse byonna nasooka mbiteeke wano basa zalimu sente olwedi basa zalimu sente basa eri waka naye basa yange waka I have one breast at home. So today you got to work a basa. I think to be better. This is something special. Kanaona katika mluwa chake mwenene. Basa tujikolere waka, no problem. Bineno ndabizingira ku bino side kazinongato zinongato So we just right here. We are just ready. Tomorrow we are meeting someone. Surprisingly, we don't know what this person is going to say. We don't know how this person is going to react, but we would like to express our feelings. Also kubanga oli mwala ng'oliyo naye ng'olina omuntu gw'oyagala. Ebintu kati byakyukamu. Nekikuttaatu nekikutugaa olw'ensonga nti
osanga mwana mulenzi nga yeekulya bulungi yawamba eby'Amerika alabika bulungi afuna by'abalungi akola by'abalungi nga mulungi yeekulya bulungi buli kimu kuye nga kirungi ayogera bulungi tambula bulungi buli kimu akizannya bulungi kitegeeza ne wale buli kimu aba akizannya bulungi so kati mwekwa mdeyo ne mulungi ne muwanvu ne mukola zibody tife tubatye tetugenda kubatya like seriously kubanga we as well ladies yes ate nga tuli entitled okufuna kye twagala ate ndi muntu atawanika nabadde nga atiddemu but I'm not supposed to be scared. Yeah, this is my sister's feeling she has to express towards someone. We are ready for it and I'm going to fight for her. Chigenda ku ending in joy, not in tears. I believe. So we're going home. Tunagala tuambaleko bulungi nnyo, twekoleko bulungi nnyo, tukole ku bwala, tukole ku buli kimu nitula kwambala ki. Twambala kyoba. Tujagira twambale patra, twambale mini, buli yakwetega, twambale ekintu ekiwanvu. Okay. Okay, so Lidira, Nyondo Media. Muntu kyoyo alya Whitney obwongo. Muntu kyoyo Whitney bwafa. Muntu kyoyo Whitney bweyegomba. Muntu kyoyo Whitney bwawulira ayagala agamba nti wanofiirawo. Subscribing, sharing video eno, liking. Wabera subscribe ezenyiga kade. Video ejja okuddako. Oba kiraba kigenze bulungi oba mu bubi. I promise you njabaterayo video sijja balimba. Yes, njabaterayo video sigenda balimba naye nga mutusabire kitambule bulungi kubanga omwana gwayimiriddemu mwana munne mwana kuli nyala tukawayira gabe kiki otalaba yagamba atya mutalaba abaami kiki mutalaba abaami kiki mutalaba So, Wiki, let's go home. Jemu camera yo. Tugero teketeke tomorrow in the evening. Tugenda kulumbisa. Tusabire bitambule bulungi nnyo. Taddemu sente, taddemu obudde, taddemu obugumiikiriza, taddemu okwagala buli kimu kitaddemu. Mazima. So, twetaaga sala zaabwe. Nyondo Whitney yabitaga sala zammwe Wiki ali ku camera. Enga. Kaliwe tukizanyire siri muntu atabogera ebingi. Omugambo gutokomoke. Abawala wetaga wetere whatever. Naye bifo nga tubanayogera bingi. Nawe nowabeera gwa oli omwana w'omukazi. Wejazise. Oli omwana w'omukazi yagenda n'akola omubiri ate nga alina height. N'asalawo. N'agattooka obulungi. Mutunulako wenti n'ensirika. Osirika busirisi. Tozaako kyakwogera. So tukimale. Ogumye? Ngumye. Oli mugumu? Aidi agendese n'akola. Ojja kukola naye bannange. Bikwasizza. Si byangu. Tonneesiga? Weesiga. Naye nga si byangu. Batujjeyo. Esigadde banaabiraba ku mukoto. Ani oyo gwe yeeteze? Ani oyo yatutambuza akannaji? My in-law to be. None other than I don't know. Kino tukiteeke muno. Akipe kiteeke muno. Ntwere tukiteeke. Ono bikyali bingi. Oli mu ssaawa si ekyo? Yeah. This is the watch. Very nice one. Okay. Yeekuumira ku mulembe nina essanyu okukwanjulira banno ba Nyondo Glam. Bano bakuleetedde ekizigo ekipya katale ekiyoyota olususu lwo ne kijjamu embalabe enkova eza buli kika binnamakula enkanyanya endwadde z'ensusu zonna wamma n'odda buto era n'okuuma ekitiibwa kyo. Nyondo Glam basangibwa Dubai, Abu Dhabi, Al Ain n'okwetooloola ekyondo kya Buwarabu. Gwali e Uganda basange Nyanama okumpi ne Movit bakubira ku noti 775 M5 noti 8 oba gwali e Dubai
kuba ku nooti 524 688 nooti 778. Nyondo Gleam, tukukuumira ku mulembe. Buli lwolowooza ku mugaati ogw'omulembe era omuwoomu ddala, lowooza ku Baker's Choice Bread okukolebwa banno ba Baker's Choice Bakery. Bano bakola ne keekisi eza buli kika omuli ez'amazaalibwa, keeki z'embaga, keeki z'okwanjula, baby shower cakes, graduation cakes, donati mu bika eby'enjawulo, burger bread, loaf bread, amandaazi, daddies n'ebintu ebirala bingi. Kuba ku nooti 7 nooti 3 9 emunya 724 oba nooti 7 nooti 8 234 6 9 oba plus 971 589 961 826. Baker's Choice Bakery. Taste the Baker's Choice.